ku kawumbi akamu n'obukadde 4 ezaateekebwawo President Museveni eri abakadde okuva mu bitundu ebyalondebwa ba minisita, buli mukadde alina okufuna emitwalo 2.5 buli mwezi. Wabula abaka ba Paalamenti abatula akakiiko akavunaanyizibwa ku mbeera z'abantu bavudde ne bategeeza nga kino bwe kitali kya bwenkanya, nga si kya ggwanga lyonna wabula kya disitulikiti nnondemu. Abaka bagamba enteekateeka ya Pulezidenti yandibadde ennungi singa ebuna eggwanga lyonna. Ekintu ekyo tekiri fair, in fact kireese social unrest mu bantu. Okati ogenda okutuuka nga ogasse district nti Kamuli efunye Jinja tefunye, naye nga Jinja naye erimu abakadde bangi nnyo. So kibaleetera okulowooza olusi kibaleetera n'okukyawa gavumenti nga balowooza nti basosola abantu. Sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga yeebazizza akakiiko kano okuvaayo ku nsonga z'abakadde kuba abantu abangi tebafaayo ku bakadde bano. Then I found about 30 very old people. They were the ones sitting in front. So I said, this is what do they want? So I thought they wanted to phone me. That day I think I carried only 3 or 4 blankets. And I said, now what do I do this for many? So I asked them, what's your problem? They said, we have no food, we have no house. We are just as you see us here, as we are looking today. Okusinziira kwakulira akakiiko kano Kabahinda Flavia, n'ensimbi ezaateereddwawo eri abakadde tezimala kuba bangi ku bo basuulirwa abazzukulu ng'ate be bandibadde balabirirwa. Nsaba ba media naffe abakulembeze tubuulirire abaana baffe batandika okusaamu ekitiibwa abakadde, kubanga obukadde magezi, tuleme kukyogera bwogezi. Abakadde tebaagala ssente zokka, baagala okulabirirwa, beetaaga okulabirirwa. Bannayuganda bangi babuuziza gavumenti obwo obusente bumuwa abakadde butono nnyo. Ssente gavumenti zeewa abakadde ekolako kimu kyakuna, ebisatu ebyokuna by'ggwe omwana w'omukadde ono. President Museveni okuvaayo n'agabira abakadde ensimbi, ababaka abamu bagamba nti districts ezaasinga okuganyulwamu okufuna ku nsimbi zino zaali disitulikiti nnondemu, nga n'abamu bagamba disitulikiti zino ezisinga zaali zivaamu baminisita bokka, ekintu ekitaabasanyusa. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.